Say, Adna inzeko out onakololwa leero. CEO adeseko out. Ali very smart. Wow. Yeah. So Mahad. Eri abantu abali eyo ababera busy news bali subira nti nawo tambulamuko sometimes so fixing ya card no tambulamuko. So bade surprise okubira kaso muti ajango tugenda tunywe kachai. So tugenda ko tuwenga tunywa kachai. Nayenga so ko gabe mo yakola beri abantu abefula busy nnyo bagala nyu sente nga tebaswadde kutambulamuko. So bagamba bigambo nga 2 3 4 5. Kagambo kange eri abantu abafanagana ko bwatyo. Omuzungu agamba nti work without play makes Johnny a dull boy. Yeah. Okay. Ebisale ebisinga obwongo buno engeri gye tubukozesa nnyo buba bwetaaga okurefresheningamu. Okay. So nze ndowooza nti akya butonde okuba kati abantu abamu tetunywa mwenge. Yeah. Togenda kunsanga mu kayembe nga nyina embeera gyengezaako teekawo. So kati tunoonya ebitonde ebinyirira nga bino ne tugezaako okubeera nga ate tukola tutya. Obulamu tubukyusakyusaamuko. Okay. 30 minutes, 40 minutes, kiba kimala ne tuddayo ne tunoonya sente. Naye kankubuuze, oyina off day? Siina. You work throughout? Yeah. Rashi? Ekituufu kyo kiri nti I have my personal goals. Of course ab'ozigamba omuntu wa bulijjo ayinza obutakikkiriza. Naye the fact is goal nina nnene obudde nina butono. I have an opportunity that in Dubai nti obudde bwenkola ekiro busasulwa obudde bwenkola emisana busasulwa. Unlike Uganda, e Kampala okola misana n'omanya nti zoyingiza zezo paka ncha. It's only here n'ensi endala ez'ebweru z'osobola okukola 24 hours ng'oyingiza sente. You're right. Okay. So kati bwe mba nnina omukisa ogwo nga nsobola okunoonya emisana n'enfuna n'ekiro ne nnoonya n'enfuna. Of course, opportunity. Omuntu nganza alina ebirooto byange sinza butakozesa. Tugende tunywe kachai. Thank you so much. When she gets up to watch the morning news, doesn't work no more. Kwaniriza gwe na atulaba ku show eyolwa Yes, sir. So omulundi ogwaggwa twayitamuko mu bibuuzo ebimu. Olunaku olwaleero kitundu kubanga tutandika nakyo twagala tumanye nti ate omuntu akyusa atya oba akyusa atya endowooza ye. So olunaku olwaleero gwe mulamu gwe tugenda okubanga ate tutambulirako. So omukulu Mahad, omuntu akyusa atya endowooza ye okubanga ate abeera mu position eyo mwalina okubeera. Alhamdulillah wa ba'd. So kwebaza omutonzi okubeera nga tuwadde obulamu. Ate nga tusobozesezza okubeera nga tuddamu okubeera nga tusisinkana oluvannyuma lwa sabbiiti ewedde. Omulamwa gwa leero tugweyanziza nnyo kubeera nga omulundi ogwaggwa
abantu twabalaga ne tubanjulira program ne tubategeeza ku mbeera nti balina okukyusa endowooza zaabwe ne tubanyonyola kikitegeeza ne tubanyonyola n'ebirungi ebikirimu singa oli aba akyekutteko naye omubuuzi abuuzizza n'agamba nti omuntu akyusa atya endowooza ye kyetulowooza nti kikulu nnyo omuntu asaanye amanye oba omuntu ayinza okudda eyo n'alowooza nti enkola gy'akolamu ebintu bye yesinga okubeera authentic yesinga okubeera entuufu bw'abitambuza nga ye bw'alowooza naye ng'ate engeri gy'akolamu ebintu bye ne butya bw'alowooza kiri zimu ku nsonga ezikyamusibyawo waali era kyava atugamba nti tali kweyongerako. So kakati ensonga ze tulina okusinga okutunuulira nga ndowooza tukyusa endowooza zaffe, omuntu olina osooka weezuule. Very important. Omuntu olina okusooka weezuule, ensonga zijja kubeera ziwerako naye ndowooza tusooke n'okwezuula. Okwezuula. Okay. Omuntu olina okwezuula obunafu bwo. Omuntu olina okwezuula ky'osobola ne ky'otasobola. Ky'otasobola bw'omanya nti tokisobola ogenda kukola otya okubeera ng'okifuna kuba okyetaaga. Omuntu olina okwezuula biki by'oyagala. Ebiseera ebisinga nze nkubiriza nnyo abantu b'owangaala nabo bakolako interview about yourself. Noonyereza ku bintu ebyo byokola obulungi naye nga tobyagala. Noonyereza ku bintu ebyo bye bakwogerako oba bye bakuwulira nti naye gundi ono Rozet is good, she's good at this. She's good at this. Okitegeera. Noonyereza nnyo ekintu ekyo ky'olina kye bakwogerako okitegeera naye nga Yesu okirina mathalan kati gwe mukwano gwange tojja kunyigira oli mumpi naye nga bw'owulira abakuyita omumpi kikunyiiza olina okutandika okuyiga okwetreatinga n'embeera eyo ng'amazima tegakukola katya tegakuluma tegakunyiiza okitegeera olina okutandika okubeera straight. Reality is reality. Ng'omuntu ne wakugamba nti wakoze kino eno bwe kiba nga tewakikoze you will feel at home. Kuba tolina buzibu. Okitegeera ekintu ekyo olwo otandise okwezuula gwani. Kyova olaba abagagga muboogerera ebigambo bingi nnyo ate nasigala nga alikamu gwavuma n'okogga n'oyavuwala n'emisuwa ne gyereega naye nga he's still healthy. Abo twabamanyiira bakyusa endowooza zaabwe mu kino ebintu ebimu bigenda ba tebikyakunyiiza tokyesungusula oba nkufuna ogenda kuba otegedde obunafu bwo webuli wegendereza nnyo ekintu kyokola naye nga oba kigamba kikunyiiza oli mwezi naye oba kugamba nti otambula ku baana b'abendi ono nono owulira kikunyiiza. Binoonyerezeeko mu nsanko y'abantu abakuliraanye obimanye then you know how to deal with them. Gwe kennyini sooka weetegeere nga ffe tetunnakutegeera then olwoke weetereeze omanye kiki ky'ogenda okutuguza kubanga ffe tugula kifaananyi ky'otuguza. Nze nyinza okuba nga sikumanyi nnyo naye ekyo kyonguza kye ngenda okutwala kyekifuula babuloka ab'enjawulo ne bafuna ssente ne mubayita abayaayi. Kyekifuula bamaketiyazi ab'enjawulo ne babasasula ssente empitirivu mu companies ze bakolamu. Naye olina akantu awo koyogedde olina akantu koyogedde nti otunuulire ennyo ebintu ebyokola obulungi ate nga tobyagala sikutegedde. Tubawe kakati kyembadde ngezaako okutegeeza mu layini eyo ebiseera ebisinga tuba n'ebitone nza okuba ng'omanyi okuyimba wakitegeera Rozet gyogezeekoko ku kino ebintu bineno byebuuzebuuzeekoko obyongere ku budde bw'obiwa gezeeko okwezuula nawe kennyini muwe n'embeera ogezeeko okumanya kiki kyenjagala kiki kye wandyagadde okuba nakyo obuuzebuuze ku bantu oba okitegeera bwe kibanga mu sankoozi oba mu byolabika okubanga byolina talented obanga tokirina wookirina then you are going to devise means on how you can acquire it.
ebiseera ebisinga business ze tukola tetutera kuba na info kuzo, but we make research. Tukola research n'okola okunoonyereza ku butya business eno bweddukanyizibwa. Bwe mba ngitandika nsuubira kubeera mu mbeera ki, okugamba nti si entandikwa yange tebadde mbi, akatale kayo kayimiridde katya, singa ngiteeka mu kifo kinene egenda kumpisa etya, tugenda kutambula tutya, nga tulina abe tuyita ba business rabbi, nga tulina abe tuyita ba business consultant, n'abafanaganako bwe batyo. Kakati tuli mu muntu okubeera nga yeezuula, era kye tusinga okwagala essaawa ya leero. Omuntu alina osooka neyekolako self review n'agezaako okwetegeera. Gwe kennyini olina okuba ng'omanya emize gyo emibi n'emirungi, ng'era gwe kennyini teweewaayiriza. Anti omulamwa gwaffe era moto yaffe kwe tutambulira eri success and failure based on reasoning and reality. Wano mukwezuula we are basing so much on reality. Tuli ku mazima. Kyova tukutumye ogende mu ssaako yo tandika okubuuliriza ku banno. Ebintu byokola obulungi naye nga tobyagala. Bakugamba osoma bulungi Qur'ani naye bannaye okuwa obuzibu. Ebintu bifanaganako weebityo. Bakugamba olina ebigambo osobola okukola kineeno naye nga gwe tokirinamu interest. Olina okunoonya interest yo waweri. Bwe weezuula ng'obadde oli munafu nnyo ebintu kale results of sinza kufuna ziri negative, kakati gwe nga gw'oyagala kubeera ki? Awo weezuulira n'omanya ekituufu kye gwe oyagala kubeera ki? Bwe mba kino kye njagala okubeera nnyina kuyita mu makubo ki? Saako zino eno z'olimu ez'abantu bwe ziba nga tezisobodde kukuwa ekyo ky'oli, olina okukyusa ku saako, olina okukyusa ku bantu b'owangaaliramu. Abantu abakongerako, abantu abali developmental, ebiseera ebisinga woba waakabasisinkana banyoonya nnyo kiki kye bakufunamu gani gwe kiki kyobafunamu, ojja okyegendereza. Nze ebiseera ebisinga when I approach people, omuntu ono nsooka ne musomera tasobola kujja n'angamba nti wiiki emu gy'omaze nange kiki kyewakandabako. Bwe mba nga mbadde muwa obudde nga tubadde tukola ffenna tuwangala ffenna, I can't fail to give like 3 things ebirungi oba ebibi ku ye. At least. Naye gwe owangala n'abantu okumala emyaka nga 10 n'otuuka okubakolako ka review akatonotono nga bonna batunula ngaazi bakukwekerera, tebakwagaliza oba okitegeera, obanga ensobi ebyokukugamba babimanyi naye nga basirisa. They pretend. Naddala abantu abagala okubeera good, yet they don't do good. Bakupraisinga buli ssaawa in society, naye nga si kyoli. Kituufu. Ebiseera ebisinga. Kakati bw'olaba nga ssaako gy'olimu oba abantu abakuliraanye tebakugasiza kimala oba tebakuyambye kubeera nga gwe weemanya, then weezuule. Ekisookera ddala oba olina okukyusa abantu b'owangala nabo. Gezaako ewalala awo wagaanye. Mumala mutya ebbanga bwe lityo lyonna nga you believe. There are people who really pretend nga mazima lw'ensobi nawe ez'okola ng'oziraba nti ki ndi nsobi naye ng'oyita sawa kubeera really kugamba nti amazima kino kyo kikolamu bukyamu okitegeera. So simanyi ngeri ekyabalowooza oba babeera balowooza ogenda kubakyawa oba babeera bamanyi nti oba bagenda kukuleetera okuwulira obubi naye ng'ate bagamba enswera ekwagala yekugwa kubwa. So go wenatulaba nga okyali ku programu eno tomwe eddakiika seconds nga 2 tugenda kuba nga tukomawo tunywa ku lwendo lw'amazzi just. Mpozi mukulikeeyo mukuwumulako tukyagendera ddala mu maaso ne mwami Mahad. Kakati tusoose ne tulaba ensonga ensooka. Ebintu ebitera okuyamba omuntu mu kulaakulana kwe bingi, naye ombuuzizza ensonga ezituyamba okwezuula. Ekintu kiri kye tusoose okulaba
ekyokwemanya n'okwebuuza ku banna abakulimu kintu kikulu nnyo. Ensonga tetugenda kuwa nnyingi kubanga ezisinga tujja kuziraba nga tuleesa omulamwa gw'okubeera nti ebintu biki bye yeetaaga mu kusituka kwe oba to get successful. Nga tuli mu kwebuuza ne ku nsonga ezikyatufudde ba failure. We shall see of course ebintu bingi. Naye as of now omuntu bw'obeera ng'oli mu kugezaako okwezuula ogezeeko okutereeza entegeerayo. Lwaki nnyigidde nnyo omuntu ono nti singa abeera tafunye kituufu mu bano abantu abawangala nabo, you will not see oba tojja kukizuula nti you are committed or you are not. Tojja kumanya you are good at this, you are bad at this. Tojja kumanya kitono ekyo kyagala otugamba gwe awo obulamu bwo buli neutral. Okay? So kakati ebintu bimu baba balina banno okugamba goyinza obutezuula oba goyinza okumanya goyinza okola ki okulowooza nti oli kino kumbe si kyoli ng'oli kirala nnyo so nga abakulabe basobola okumanya ne bakubulira ekituufu kyoli oba olina okujja n'ombuuza nti naye ndi ntya nkugamba nti ne Rozet byonna byokola obikola but you are committed. Eky'Okubiri oli muntu w'amazima oli wa buvunaanyizibwa. Bw'oba olina ekintu ky'osuubiza ogezaako okulaba nga otwala obuvunaanyizibwa okubeera nga kibeerawo. You are committed. Bw'otandika ekintu ogezaako nnyo okulaba nga tokivaako okigusa. You are persistent, you are consistent. Those are some of the elements bwe tuba nga twagala ebyenfuna byaffe okubeera nga bitereera, bwe tuba nga twagala obulamu bwaffe okubeera nga butereera, bye tuba tulina okutunulako. Bw'obibuuza mu bakyalibo nga tebabikulabamu oba kitegeera kiba kitegeeza obwongo bwabwe tebubaweereza nti nabyo bikulu mu bulamu oba nga tebabimanyi nti nabyo gye biri. Nja kusaba okyusisaako badduke ng'obudde bukyali nnyo. Lwaki bw'onaakyusa endowooza yo ng'okyali mu bantu abo oyinza okunafuwa ne bakusika ne muddayo ku bye mubadde nga mukola ne muddayo kweri entegeera yammwe. Ebiseera ebisinga w'obeera ng'owangalira mu bantu abalina what we call a negative mindset at all times. Mwewale nnyo okubeera n'abantu ababamalamu amaanyi. Weewaawo tujja kukiraba nti olumu kituyambako nga tuli mu kulongoosa ebyenfuna byaffe naye si kati essaawa zino which we are still mobilizing people to change their mindset. Okay? Abantu abo abali so negative n'omugamba nti bannaaye mbadde njagala kutandikawo mudaala gwa chapati. Oba okitegeera n'akugamba sha omudaala gwa chapati ebyo bikola naawe ne gundi wali eri yagutandika ne gumulema. Oba okitegeera ne mutabani wa Abe wali eri n'alali yagutandise naye naye ali awo ali mu kusiika kikomanda atunda kimu ku kimu bamusiiba eri mu PlayStation temulina kye mukola. Abakola abagezaako bemwogerera. Okay? Kokati n'otandika okufulumya statement bwe zityo tolina byogenda kukola naawe abantu bakolaakola dda buli kimu tukikoze. Buli kimu tukikoze naawe Mahad jja tugende tusamba omupiira. Saaka ezo tubeewale. Bw'oba oli mu buvubuka ng'okimanyi those are the people, the type of people b'owangala nabo mubeewale. Era ebiseera ebisinga bwe tuba tukyusa endowooza zaffe abantu abamu batera okutunyiigira. Naye kyekyo that's what it takes. If at all omuntu tasobola kutegeera kikyomudigiza oba kikyomukonvinsinze n'akituuza mu bwongo bwe then buba mulina okwawukana for good. Awo wogenda okukulaakulana. Okimanyi nti nno enkola eno ntuufu nnyo gye tugamba nti Rozet ndaga g'oyita naye nkulage future yo oba nkubuulire ky'oli. Lwaki bakikola batyo? Why am I relying so much ku bantu bano abatuliraana? Bakola omulimu gw'amaanyi. By the way, okutuzimba oba okutuzimbulula. Elon Musk sajja abo tubasomyeko nnyo ate era tubagoberera bye bakola. As of now ye musajja akyasinze okubeera omugagga mu nsi yonna. He's the richest business personality. Okay? The whole country. Mu wealth statistics as of now. Omusajja oyo yawandiika akagambo n'atugamba nti gundi bw'oba oyagala okugaggawala kyamagezi nnyo era kikulu nnyo to hang out with those people who are what you want to be. Abo abantu abali ekyo kyoli njagala kuba nga Rozet. Come hang out with Rozet munyumyemu. Njagala kuba nga Hamis Kigondo. Njagala kuba nga omusambi w'omupiira bw'ati munyumyemu.
mujja kuba munyumya ebintu ebyo byoyagala okubeera ebikongerako. Okay? Ngera nayagala okubeera malaya bwanoonyani malaya munne bamubuulire butya bwe bikola n'ebifaanaganako nga we. Gwe kennyini gwe wewa grade. Okay? Nkakasa nti atulaba ajja kuva waneeno ng'ategedde kiki ekyokukola. Kuba ebiseera ebisinga bannaffe bye batuwabya mbesibyeko nnyo lwa nsonga wenna ababuusa amaaso omuntu alowooza yajja kwekolako ye nga ye treating naye bajja kukusika bakuze emabega oyagala toyagala. Kituufu nnyo ekyo. Abantu bajja ne bakima advice. Abantu bagenda they advise them. Naye olw'okuba nti oyina mikwano gye egitali mituufu ojja kwekomekereza nga omutima gwo gukusindise nti weebuuze ku Rozet omala oddayo ewaka weebuuze ne ku Muhammad munno bwe muvuga booda. Naawe byani yabikugambye ebintu tebikola ate olw'okuba muludde naye omuwuliriramu nnyo. Kituufu. Okay? So kakati ebiseera ebisinga ne wadeno olina okuyiga okusalawo ng'osalawo okusinziira ku kiki ky'oyagala. Okay? Nja kukiyita omuntu olina okumanya kiki ky'oyagala ky'ova olaba nkiremerako nnyo. Bw'ona amanya kiki ky'oyagala ogenda kufuna passion. You are going to develop a commitment of the highest order. Nga Rozet tukusanga omanyi nyina ekintu kimu oba nyina embeera emu gye ntera okudeterminingirako commitment y'omuntu. I personally okola gym si wekiri? Obadde okimanyi nti okugenda mu gym oba okukola that physical fitness it's something good. And it's something kyolina okukola buli lunaku on a daily oba ku makya oba regular olina okugendayo okole. But did you know that it's tiresome? It is. And painful? Of course. Kyova olaba bagamba nti it's a university of pain. Naye nga kikugasa kikuwa emirembe you feel relieved. Abamu gye banywera emyenge abantu babeereyo nga they are refreshing. Okay? Naye obadde okimanyi nti teri kintu kizibu nga kugenda mu gym kumala mwaka mulamba nga ennaku zonna zolina okugenda mu gym ozigenzeemu. Very hard. It is very hard. Okimanyi nti omuntu waba yakatandika okugenda mu gym kino kye kintu kyatandika nga ayagala. Kooki n'amuvuga speed week esooka n'agamba siddayo. Bowlers ensonga zinene muzitegeera. Ogenda n'okola ezzowe. Okay? N'okolayo n'ogamba kooki sikomawo. Ng'ebintu si byangu. Kakati that commitment, that ability omuntu okulemera ku kintu. However difficult it is. Okay? Okukiremerako. However tiresome. Thank you so much. Okay? Tulina okuyiga emize egyo. Abantu tulina okubeera ne routine. Buli ku makya nnina okukeera okusaba edduwa. Buli ku makya nnina okukeera okusoma Quran. Buli ku makya nnina okukeera okugenda mu gym. Lwaki olowooza nti ogenda kwetaaga olunaku okeere ku makya ogambe siina maanyi nga you are not sick? That's the biggest problem with Africans. Kati mwami Mahad tuwenge ekyokulabirako nga ggwe kennyini. Okay. Kubanga era omuntu agenda okwogerako kintu of course aba akiisemu bakikozeeko era kubanga toyimiridde bubi mu byenfuna ekyo kituufu. So gwe weteekateeka otya okyogeddeko nti you have to do this. Gwe nga gwe omuntu weteekateeka otya like when the day comes weteekateeka otya kiki otandika nakyo? Well, sitera nnyo kwagala kuweerako example oba kweinvolvinga in what I'm telling people. Naye olw'okuba onsabye tugenderaawo ni Mahad. Kakati nze nga abantu nnyinza obutabawa daily routine yange. Nyinza okubagamba okusinziira ku kiki enjagala bafune. I'm talking about commitment, which is a very good character or element in mindset change and wealth creation as a path of God. Kakati nze nganze nkolamuko ku exercise. Kyenzikiriza nti nnina okukikola buli lunaku.
nze nga nze nyina okusoma Quran kyenzikiriza nti nyina okukikola buli lunaku era kyesikiriza nti olunaku lugenda kukeera lumu ngambe nti obulamu obudde bumbuze sisobodde abanaye leero mbadde bize nnyo. I have to pay time era ku schedule yange kibeerako nti by this time I have to be reading or reciting the Quran. Okay. Neweziba ddakiika 3 neweziba ddakiika 2 ekyo bwe kiri nebuzabuza nziramu wakiri I may change the time nti wano nabadde bize naye era mu lunaku nyina okukikola. Omuntu yenna atulaba olina okuba n'ekirooto olina okuba n'ekigendererwa. Olunaku lw'okizudde nti nyina ekigendererwa njagala kubeera kinene you have to make sure that buli lunaku oluziba ng'omaze okwesuula nti oyagala okubeera n'ekirooto oyongerako percentage neweebeereemu ku kirooto kyekyo either physically either mentally either academically or socially. Rozet mubeera n'abaana abaagala okujja Dubai okuba ekyeyi omwana oyo asobola okufuukira akayinja mu ngato buli lunaku wakiri akuweereza salaamu n'akubuuzaako kakati mpozesaawo ssente bwe ziti boze ebya passport biri bitya kakati anti kakati emirimu paka n'akulemerako is committed to come here and work. Okay kubanga embeera ye Kampala emutamye era akiremerako n'akiremeko agenda okukakkana oba okuweweera ng'ali Dubai kituufu kakati nkubuuliza gwe abadde committed Kampala ng'oyagala okujja Dubai where does the commitment go ng'otuuse wane? That's a question. It's a beautiful question. Sijja kukimubuuza lwa nsonga waabadde Kampala commitment ebadde yakujja wano that was the goal. As of now tujja kugamba he's successful. Atuuse wane. Okay. If you have not changed your mind tukusuubira okubeera e Dubai okole okumala emyaka 10 at the end of the day you will go back nga wali e Kampala. Kisoboka mbaddeko n'ababikoze 10 years nga we bali wano baguze emmotoka naye nga sente azikozesa. By the way sente kyekintu ekyasinza okubeera ekizibu. Sente kyekintu ekyasinza okubeera ekizibu ngowenna very tricky. Okay. Sente nyangu nnyo okugikola ne bazikuwa. You are a waiter bakusasula omusala gwa 2,000 ne bazikuwa they give you money. Naye kyetuweera abagagga ekitiibwa n'okubawa respect ekyasinza okubeera nga yamaanyi maintenance. Acquiring is easy, is much easier than maintenance. Katandikire ddala awo so gwe wenna atulaba nkujjukiza nti ndine mwami Mahad era nga ye CEO wa Kyuusa Bakery ate nga era kampani eno yeteekamu ssente mweno show. Jjukira nti abakola cakes eza wedding za birthday parties n'endala zonna n'ebintu ebirala bingi nnyo ebigwa mu bakery. So n'olw'ensonga eyo mbajjukiza nate era okuba nti tezikyali Uganda yokka gwe wenna ali wano ng'olina omukolo gwo osobola okugenda maaso n'obeera nga ate oyita ku namba ezo eziyita wansi ku screen yo ate obeere nga o making order oba nga okola order kubanga weziri wanene Dubai zikolebwa ddala bulungi nnyo oli Abu Dhabi oli Alain oli Sharjah yonna gy'oli ekutuusibwako bulungi nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeege tweyongereyo omukolo. Well abalungi abatulaba okulikeyo mu ka break. Kakati wetukomye nga tuli ku nsonga ya commitment. Nsonga nkulu nnyo. Kituufu. Bannaye tujja kubasaba abatukkirize tugirweko kuba abasinga bakiwuliranga kigambo kye twakozesa mu English ne mu masomero. But practically butudde eno ku street life oba business life tebamanyi kikyo kitegeeza. Okay? Tebamanyi kikyo kitegeeza. Obadde okimanyi nti commitment is the science behind each and every couple. Okulwawo kwabwe oba okugwa kwabwe. Commitment depends on that. Obadde okimanyi commitment is the science behind each and every wealthy or rich business personality. You're right. Okulwawo kwe nga alina ssente oba okugwa kwe commitment. Kakati omuntu waba ayagala okufuna ssente lwaki ayagala tumugambe ebintu ebyenjawulo ennyo ebintu bya bulijjo mubimanyi fe mulimu gwaffe kubibajjukiza oba okubigaziyaamu akatono ne tukulaga omugaso gwabyo n'engeri gy'olina okubikwata. Omumanyi omu abamu ku basajja baffe bwe tusoma kuba muyita Socrates
Omuvubuka yajja n'abuuza Socrates. Naye ekyama ky'abagagga kye kiki? What is the secret of wealth creation? Ekyama ekiri mu kukola n'ogaggawala n'ofuna ssente empitirivu n'ezitakwatako kyekiriwa? Socrates yamugamba ekibuuzo ekyo ngenda kikuddamu. Enkeera ku makya ssaawa 2 kasita tusisinkana wansi wali ku mugga. Okay, ne balisisinkana enkeera. Omwana yakeera ng'amanyi ne Socrates amusooseewo. Agenda okutuuka ku mugga okutunulako wali wansi ng'omukulu Socrates yatuuse dda. Ng'omwana atuuse okusabiriza ennyini oba yasuulamu? Teyasuulamu, yatuuka era obudde bukyali. Naye ng'oli yamusoose. Oli yamusoose. Kakati atuukawo amugamba nti kakati omukulu watuuse dda nti naye nzize leero okumanya ekyama ekiri emabega w'okugaggawala. Ekyama ekyo tugenda kisharinga n'abakulu bano abatulaba abalungi abatulaba. Singa batusuubiza nti singa bano bakitegedde bagenda kutandikirawo olugendo lwabwe olw'okulongoosa ebyenfuna byabwe. Tusaba Allahu tabaraka wa taala abatuweere omukisa ate abateremu obulungi mu bye bakola. Inshallah. Yabeera ng'amukwata ku mukono, n'amukwata n'amugamba nti oyagala kumanya kyama kiri mabega wa kugaggawala? Nti ye ssebo mukama wange. Ne batambula. Nkugambye basisinkanye wali mugga. Batambula bayingira amazzi. Ne bayingira amazzi nga bagenda munda. Amazzi we gambuka waggulu we bagenda munda. Ne gatuuka mbiwate. Socrates yali muwanvu koko ng'omuvubuka mumpi koko. Ne batambula. Batuuka akaseera nga Socrates amazzi gamuli mu kifuba ng'omuvubuka gamuli mbulago. N'amukwata omukono n'amunyweza. N'ayongera n'amutambuza ne beeyongera maaso amazzi. Yatuuka akaseera nga ono gamubisse omutwe nga Socrates gamuli mbulago. N'akwata omuvubuka n'amubbika mu mazzi. N'amunywerezaayo. Omuvubuka n'alwana nnyo abeere ng'afuna ku mpewo. N'agulemezaayo Socrates. Of course the boy started drowning. N'agulemezaayo Socrates. N'alwana nnyo afuna omukka. Nga singa tafuna mukka ekiddirira kiki? Kumira mazzi. Kumira mazzi. Ekiva mu kumira amazzi kiki? Kufa. Kakati kiki kye yali asinga okwetaaga awo ng'ali mu mazzi in that process? Mukka. What we call oxygen. Bwe yatuuka akaseera ng'agenda okudrowninga, Socrates yamubalira eddakiika n'amusitulayo omulundi gumu. N'amugamba naye master nakuze kubuuza kiyama kiri mabega wa kukola ki? Wa kugaggawala. Ontadde mazzi bino bye twazeemu. Embeera efaanagana ku bwe. Tunamukwata ku mukono n'amugyayo n'amukomyawo. Yamusitula kuba yali anafuye n'amugyayo n'amuleeta. N'amugamba nti obadde oyagala kumanya kyama kiri mabega wa kugaggawala. Okay? Nti bw'obadde mu mazzi wali kiki ky'obadde osinga okwetaaga? Badde nsinga kwetaaga mukka. Nga waviirayo bw'ati tayagala kubaako na kintu kirala kye bamuwa? Oxygen. Obulamu bulooke bukole ki? Bulooke butereere. N'amugamba nti ky'obadde osinga okwetaaga? Nti n'amugamba nti that commitment you had ng'oli mu mazzi awo, obwetaavu obwo bw'obadde nabo ng'oyagala omukka kyekyama ekiri bwe bwetaavu abagagga oba obwetaavu abagagga bwe babeera nabo nga baagala ssente babeera n'obwetaavu obufaanaganako ng'obwo bw'obadde nabo nga bajja kufuba. Yamukwata n'amunyika mu mazzi. Teyamugamba kigambe, yakimutwala n'akyefiiringirako. Yakomekerera ekyama akibuuza ye. Omuvubuka n'akiddamu nga n'okukifiiringa akifiirinze. Okay? Tuyigawo ki? Commitment. Nze nkugambye obwetaavu omugagga bw'alina mu kunoonya ssente oba ssente azeetaaga ng'omuvubuka oli wabadde yeetaaga omukka. I think abatulaba they can imagine now.
ndowooza katawo we are at par. It's a very good story. Okay? Yeah, educative. Bw'obanga sente tonnatuuka kuzeetaaga ng'omwana oyo we yali yeetaaga omukka okyali muzannyo. You are not success conscious. And I really tell people on a daily basis that success comes to those people who are success conscious. When I tried to change my mindset, natandise okukyusa endowooza yange business wise n'engeri gye nkolamu ebintu byange, natandika okukyusa ku status z'empiteekayo. I was good at posting funny status. Nafuna n'emikwano nga bangamba banaye status zo zitunyumira. Kati omwaka guweze gumu tebaddanga. Wakyusaamu. Abamu bamblocking olw'enneeyisa gye nneeyisaamu ebiro bino. Wefuuka so serious. Kakati abamu ate bampita motivational speaker. Nabagamba si kyekyo naye nabagamba nti tulina okukyusa endowooza zaffe. Olw'ensonga nti kati ndoowo okubeera n'ebintu ebisanyusa abantu mba nabibongerako. Oli mutuufu nnyo. Atulaba agezeeko ku mbeera eyo. He or she will thank us later. Yeah, you're right. You're right. So tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Webale nnyo, webalire ddala mpozza ate tumirayo abantu nga babiri. Show ey'olwaleero tugigalire wano. Kyemmanyi abantu bajja kubanga bayayaana ate natera okubanga bafuna omusomo oguddako inshallah tubeere nga tutandikiraawo. Okay. Awel neyanziza omukisa ogwo. Anja kutwala omukisa guno eno okutumira ku bakadde bange abanzaala Hajjat. Al-Hajj akakomo mbagala nnyo, I love you so much. Nja kutwala omukisa guno okutumira ku mukyala Najuana Safina, I love you so much. Nja kutwala omukisa guno okutumira ku mukwano gwange bamuyita Don Hus Zaifa aliawo kata agezaako kututeekera World Cup next year kigenda kutambula kitya. Mwagala nnyo. Abdallah Twaha Tamala, I love you so much. Ne bakastomers affe abafu abalungi aba Baker's Choice, Nash, Nakit, tubagala nnyo, thank you so much. Okay. Member aba wange omulungi Baba Fari, you know, abantu bange mbagala nnyo. Okutumira kuno okuzibu kuleeta ebizibu. Kito. Kyovola bwe tukwewala nsanyuka, bwe tutumira omutima gunkuba. Naye nga abantu baffe abalungi tubasaba babeere nga ebintu bino babyekwatako bizibu naye bigezeeko. Ebintu ebikwatagana n'obwongo bizibuzibu. Okay? Because you have to learn, you have to unlearn and you relearn. You're right. Those beliefs. Oba olwanisa beliefs zirize wava nazo mu kyalo mu kino kirina kuba bwe kiti. Okay? Yeah. Anyway, ebyo bye tujja okubeera nga twogerako next time. Okay. Inshallah. Toyanza nnyo mukano. Webale nnyo, webalidde abadde mukulu Mahad, CEO, Baker's Choice Bakery, mpozi nange Nyondo Rozet, Nyondo Media, tusisinkane ate omulundi ogwokubiri.